Yeah man, principal ekyokubaawo sisobola kisuubiza naye nga ninawo honorable oba mwogere Nyeko Derek people power yagenda obanga guest of honor wange ndowooza n'omukyalo omu ava ebweru eyo naye agenda ba guest of honor ne tunaalabire waliwo ekibuuzo ekirala okusookera ddala lwaki charity nze nga Miki I believe obulamu bujja tereera muganda wange naye abantu abampagidde emyaka 3 bambalako kaki bo bali batya omwana oyo ayogedde bulungi n'ekyokubiri nze nga nze kyemmanyi okubako wano bammanyi ennyo blood nze nabonaabona nnyo nebaza alambu ninayo akamotoka kensobola okukeera ku makya nenkateekamu ekisumuluzo nebaza katonda mbu nsobola osulako ku buliri bw'emitwalo 7 oba akakadde so watyange eyo fiiru gye ndimu waliyo omwana w'oku street bayirayo ku Nassa Road abaana b'oku street 2 njogera ne bazadde be Saidi ndowooza twagenze Ruzira ababiri omu ayagala kwokya byuma omulala ayagala kufuuka makanika I believe on that day nabo ngenda baleeta ba street mbazzeeyo ku ssomero lwansonga nze nali nziruseeko ewaka ne neewaggula ne ngenda ku kkubo manye empewo eyo weeruma manyi okwebaka ku muntu anywa sigala buli kiro so I believe watyanga nsobola okuba mwene embeera nze nga Miki gye navaayo nenkyusaayo obulamu bw'omuvubuka ali mu bulamu bwe nalimu nenkyusaayo abavubuka kale 15 so sente nja zifuna muganda wange sente nziwulira muli naye kansooke kino kiveewo nja kukola ate mbadde ninanga busho mbadde ngendanga ebweru Dubai wa nenkola ku busente that is all support era nga sijja kulimba mbu nakola sente ntono mbadde nkola kasente so how about I give back to the people I'll come in big and stronger. Abangawe muzzo olwaleero buli omu akozesa platform yo okwongera oyita abalala bamubeererewo ku 10th of November akole ekintu nga kiri massive tomanya it can push him more further than where he has been. However twasazeewo tumwegateko olw'ensonga ezitali zimu and we believe kyonna kyogattako ku muntu nga atandika kyaba atandise kimupushinga an extra mile so tubakakasa tuli wano to confirm his words byonna byabagambye nga tetunnatuuka nti olunaku olwo olwashoye ku mwenna nga bwana abateeseteese omuntu yenna alirako ayinza okuba wano wetuli oba kubatanaba oba kutwegattako oba balibeerawo ku olwo ajja kusobola okwewangulira poloti okuva gye tuli mu kampani ya Central Property Real Estate Uganda Limited namukisa yenna n'abagututte kinaabajjali nzikiriza mwami Miki alina enteekateeka esingawo ku ekyo kyabagambye ekituufu poloti si yakwogerako bwogezi in fact n'endagaano z'omuwanguzi tuze nazo olunaku olwo tujja kujjuza mbujjuza amanya g'omuntu oyo anaaba yewangulidde poloti eyo kyetwogera we've done it for more people ne mu kivulu ky'abakulu bali ba landlord twasobola owaayo omuntu poloti kyengezaako okutegeeza nti tetwogera bwogezi we do it poloti eno tugenda giwa omuntu ku highway ya Masaka Road wali mu tawuni ekyabadaaza so munnamukisa jafuna ku chorus sigamba mbu bagenda kunteeka munda bagenda kunkuweka wala no poloti eno tugenda gimuwa ku highway ya Masaka Road. Let my family all you want to tell it come and bless me man you know nice if you wanna kiss to my bitski me dog if you wanna dance to my bitsi me dog if you wanna kiss to my pristy I'm not a pristy so yo there was This is Ground Media UG. Omwaka 2023 okuva twatandika ekintu kino nga mukwano gwaffe Ssaabasanyusa atimbye shoye ekakyaliko kulanga kulala kuba kati ya Lwakutaano lwolunaku olukoose enkya ebbanga libadde nga tutambula era tubebaza okuba nti mutambudde naffe ffenna abali kusanyuka TV tulaba press conference eya Miki Stofane asheno eyengedde tekyali kulanga kulala era wenjogerera kati n'omugole tumuyina wali mu kifo tugenda kuba twogera katika kasente kateeka eri etya abantu basuubire ki omuntu agenda okusasula emitwalo gy'ebiri oba emitwalo 5 naye asasudde miliyoni ya tebo asuubire ki agenda kuseka okufawaze paka wavaawo tusubirewo red carpet byonna ogenda kubanga obimanye essaawa eno so tulina nga sinaba kugenda wala kuyita mugole tulinawo bannaffe abatwagadde ne bagamba Miki Stofane
yasanyisa nnyo abantu mu lockdown, teyakomawo naye twava mu lockdown yasigala asanyisa abantu era ne bagamba nti bw'aba atimbye show ye tujja kujja tumuwagire. Oyo ja abali omwebuuza nti Mickey muyita ntya biki he is my son. Yeah. Manye bino ebintu ebimu tubeere bantu bakulu Nawe evulina mulondo olina kyonoonya mwana wo kuva ddi. No, buli mulenzi yenna ali mu industry muganda wange mutabani wange naawe gwe Ibra. Kaakati twagala okwebaza abantu eriyo Mlondo. Yes, nga nebaza Mickey kubanga yavaayo okulanirira abavubuka. Ebyo ebintu byabagenda ogaba babeera basupportinga abavubuka. Kino kikuwa ekyokuyiga nti n'abavubuka abalala bali eyo nga balina opportunities mu supportinga abavubuka bannammwe si okweyagaliza. Kati Mickey yandibadde yeyagaliza nga ye nga boda bagimuwa kagaali bakamuwa naye yavaayo n'agamba kansupportinge abavubuka abali eyo abatalina. Then nempulira agenda nakuwa bamaama school fees. Kati egamba mbi wanjawulo and nze mbakoowola nti mujje Rocktaano musupportinge Mickey wali ku Threatre Labonita Rocktaano luno. Emirango gijja kugulawo ssaawa 8. Bookings zijja kugulawo ssaawa 2 ez'okumakya. Tickets zijja baweziri $2,500 ne table akakadde. Buli kimu security. Let my family, all you want to tell it, come and bless me. Man, you know nice, man, you know nice. If you wanna kiss to my bitski, me dog. If you wanna dance to my bitsy, me dog. If you wanna kiss to my pristy, I'm not a pristy, I'm not a pristy. So, yo, there was a ndebaza nnyo bannange mwenna abazze olwaleero n'abatulaba eyo. Ndi wano bampita Raja. Mickey ono ndi wano nga muganda we. Ekisooka kya byonna abantu abasinga bandaba naye olugendo lwange luwanvu. Mukyo mulimu abasajja abazze bantemera empende nnene okulaba nga mbatuukako eyo mu ndabe. So kibadde kya bulyaza amaanyi obutajja wano kubanga ono muganda wange ankubira essimu n'ampabula. Nzikiriza nti Mickey kyakulabirako ky'amaanyi eri omuvubuka ali eyo yenna. Nzikiriza nti Mickey atuwadde ekyokulabirako ky'amaanyi kuba nze embeera gy'ava nzikiriza abavubuka beeyo bonna bamwenyumirizaamu. So sijja kwogera bingi okuggyako basaba n'obakoowoola abatulaba mwenna bannange mbasaba mujje tulabe Mickey tunyumirwe Mickey kubanga ebintu byakoze by'amaanyi. Nzikiriza nti okubaawo kwammwe kijja kuweesa omukolo ogwo amaanyi n'ekitiibwa n'okwongera amaanyi mu bavubuka okulaba nti buli omu ajja sobola okukikola. Mbasaba nga mbeegayirira nga nze Badman Raja mbasaba ku lunaku olwo banaye tubeerewo ku lwa muganda wange Mickey. Mukama bawo omukisa nga mujja mbagala nnyo. Manye embeera bakikyangalanyamu. Twagala okwebaza bulijjo tulaba videos eza Mickey nnyingi nnyo naye omuntu azibeera emabega bamuyita Fadix. Era Fadix jangu saagala bitambuze nnyo ate nga Mickey naye tutereezeza giyinza okwe ya mbadde nfuluma ewange kumbe Diana yantaddemu amagye gonna gankime mwana mpulidde nga kyakabi nnyo mwana mbeebaza nnyo. Okusookera ddala buli muganda wange atutte obudde bwe najja leero ku koozi yange neyanziza nnyo. Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Avudde ku TV, avudde ku radio, azze ku lulwo ku transport wo neyanziza nnyo. Njagala nsooke njogere ku show yange The Best of Mickey Seems to Funny. Nalina okukola show mu Gwomukaaga ne Alex Mwangi. Loza kaleero kimanyi meeting walingamu. Naye waliwo ebyataggwa bulungi of course. Nensalawo postponing. So nali nino taposta naye nga baganda bange bakoze nennindako bamale. Show yange okusookera ddala nze nkikkaatiriza mbu tukolera ba sponsor abakabi bangi. Kikyentegeeza bwe mba nina Buganda Kumbukya, bwe mba nina Simba Automotive, bwe mba nina Central Properties, bwe mba nina Trini n'abalala nga nze baba bampa akasente nga Mickey nga mbakolera. Nzijeeyo ntya akasente ak'omuvubuka ali eyampagira
naye aŋŋanyirwemu ng'omuvubuka. Show yange saayagadde giteekako kigambo charity naye ng'amazima ya charity. It's a charity show. Njagala kuddiza eri bantu. I have a humble background. Nze ndi mwana akulidde mu bazadde ne ku kkubo. Manyi obulamu bw'okukubo we buluma, manyi obutabaamu n'akasente we kiruma, manyi okubaamu n'akasente we kinyuma, era manyi aso bwemenya. So nze nga Miki, basponsa bange bonna nga bwe mubalaba, mbasuubiza era mbalayirira abampadde ssente tebawera wadde ababiri. Naye abasinga we bampa ofa y'ekintu kye nsobola okuddiza omuntu. Single mother oyo ali mu Owino, muganda wange ali ku Haamu, ali wange abadde asuubira oggulayo akataka naye nga nsobola okkamuwa ku lunaku olwo. Ne musanyusa but again naavawo ng'agamba sobola kikkiriza nfunye ettaka, sobola kikkiriza mpangudde eggaali, sobola kikkiriza mpangudde bodaboda ngenda yiya ssente. Nga ne ssente era ze ngenda okukola ku mulyango ngenda kuzigaba ku lunaku olwo. Bano bino si bigambo, njagala mwenna mubeewo mu kirabe. Ngenda kuwa buli maama avudde mu Owino, avuddeyo wansi lwa nsonga nze maama omu ye yankuza mmanyi fiizi wamenya. Ne bwe mba nkozeyo akasente buli maama akiri ne muwaayo $100 oba $50. Ndowooza akiri nange ebbanga abantu lye bampagidde njabba nkyusizza ku bulamu bw'abantu. Kyensinga ofaako abantu bwe batuwagidde okutuuka bwe tuli, bwe mba mu mmotoka nga ngivuga ngamba emmotoka eno evudde mu likes z'abantu, emmotoka eno evudde mu views z'abantu. Mu abatulaba bano nabo ne batulaba. Omuntu ne woba ne waako omulungi naye ng'abantu tebakuwadde time, no one will ever take you serious. Naye mukwata amasimu gammwe ne mutulaba. So nze nga Miki nasazeewo ne ŋŋamba nziriza nti abantu siina kaashi nange siina nnyo, piki njeetaaga, ettaka lino ndyetaaga, amagaali ngeetaaga, miliyoni 10 oba ze ŋŋenda okugaba oba 15 nzeetaaga, naye naawe ozeetaaga. I believe bwe nkola kino ngenda kugula favor esinga ku gye nnina kati eri abantu, era nange ngenda kufuna emikisa lwansonga buli muntu anaavaawo ne bbaasa agenda kunsabira mikisa, ansabire mikisa. So ekyokuzanya ku stage kyemanyi abantu kye batunuulidde ennyo, Miki bagenda kukola ki, Miki bazzaako ki, bazanya vidiyo ku gundi. Bannaaye mujje ku stage ya Fenoni efaanana eya Conscience, efaanana eya Falipupa gye yalina. Nze TikTok agenda osooka ogikola mu Uganda, Magic. So mujje baganda bange mulabe Magic. Ako kategedde. Alhamdulillah. Naye nga baganda bange nsaba omwana ali eyo olwokutaano luno yenna ali eyo weetaaga tiketi yo. Tiketi zifulumye era nga tiketi woba oziraba kuliko winner ticket neeyo. Tiketi bino ebintu waliwo abantu abagamba ettaka eryo baba bafere babigabanga bafere, kyova olaba endagaano nagaye bagindeetere, piki nammwe nenjibasaba njirina, amagaali ngayina, school fees naye ngenda bba naye kuba ku lunaku olwo. Kale newe mba wa kisiraani ennyakiri nja kukolayo miliyoni 10 ez'abazadde. Tukutuku teriiko, tulina Yuga boss agyetaaga. So baganda bange kyakabi tiketi eriko wina neeno. Kati kyojja okukola bw'ogula tiketi kano okojjoleka mu Bawel ku show kuba it's a red carpet experience baganda bange. Kano oyingire nako era tujja kujja omuntu omu mummwe ajje ku stage y'abalonda wina. Era osome enamba we matchinga neeyo oli free okuba enduulu weekasuke ojje ku stage tukuwe ettaka lyo, tukuwe piki yo, tukuwe eggaali, tukuwe school fees. Eyo baganda bange. Oli tiimu nnyashi kati jojo walaze nja kusaasaza bannamawulire tubuze ebibuuzo bibyo kimu bibiri tugende mu maaso. Tulina sponsor twalabyeko videos nga tulabanga Hala ali ku era tubadde tusuubira nti olunaku lwaleero Hala tumulabaawo alina okubeerawo n'okola mu vidiyo nga weetegeka okuba esitudio ligagala kwerakokipa Hala naye tetumulaba ng'ate waba musuubiza abantu. Kyakubiri bw'aba taze tubadde nsuubira Jojo okuba nga atudde kuba tova wuwe kati mwabi atisi twabirabyeko bakiwa Miki batugamba naye yakomawo asula mundu amusazi oyo zagenda yateekako tokirya ebyo tubiraba kale twalisuubira atisi naye anaabeerako awo totulyaza amaanyi amwawo. Ensonga eyo
mainly njagala bantu bajje balaba abaana be nalonze okulaga ebitone abaana babazanyire comedy kyekisinga amakulu naye byabakyala oba bakyala bange oba omukyala okusookera ddala ekya Hala ndowooza tukirinde ku Friday ayinza obba mwali ayinza oba taliimu ekya Jojo ku Friday ayinza okujja ayinza obutajja naye nga ye bash eno nsuubiza ngenda mulaga ensi ku lunaku olwokutaano. Ekibuuzo ekirala mukama wange.